ani keke yafiiriddwa omwana yani mpozi zizinga omwana emyaka 14 ya Allah ango nga kibi ozadde buluma yagambye obulumi nga bunnuma nnyo oyo mukulu munne bannaye anko zizinga tokusasiddeko nnyo. Zizinga is a comedian azanya ne Fun Factory azanyanga haji batero muteeka mu bachama hajati oba azanyanga anko wa nyono anko wolio omugisu eyono then azanya mu mizigo azanyanga keke yafiiriddwa mutabani wa myaka 14 bambi kitalo nnyo kitalo ddala tukusasiddeko azizinga bannaye Allah akugumye wamu n'omukyala bambi banna buli kimu mu bulamu kituuka oba tolina kiziiza naye n'obuzadde buluma bulala leka n'okuleka naye n'obuzadde buluma mulabye n'omwana wammwe bambi tubasabira busabize kubanga ekisingawo awo tuba tulimba naye nga tusaba Katonda abagumi ebirungi byabawadde mu myaka 14 omukulu zizinga tusaba mu bikozesa okwenyiganyiga fulawayo omwana aluma leka n'okuleka sisobola nakukirowoozaako sisobola ane zizinga tukusasiddeko nnyo family n'aba Fun Factory mwenna kale tuvuddewo awo nno kakati tugende mu Nkudi twabadde jjo mu Nkudi banemwe balira ddala nekyo kigambo kyaliwo omanzi buli lwenkyogera mpulira nga omutwe gumbaluka ira akagukuluma genda olagenda kewa omusawo kuba bimu ku kigambo ekisinga okwagala mu ggwanga muno kyenjagala okugamba lwaki soundinga nga ekyatondebwawo obutondebwa ate ekisoundinga nga ekinene kirina engeri kyaliwo kiri awo kipya simanyi gwe okyogera owulira oti kale nakimanyiira nkyogedde nnyo boddiŋŋana ekintu kifuuka kya bulijjo munenze kizitowa mukamwa mba ndowooza oba nkoze ensolo obanga agize naye nga kirungi kikola mu gospel kikola buli wamu banne mwebale nnyo mwebadde okuwagira liri pazo yakubye ero beach n'agiyuzaayiza mwebale okuwagira kasajja kange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala pazo ebya ddala wotaabadde nabaddeyo waze n'osala asaagenze mukyalo saagenze mukyalo kuba nalina omukolo sita wange yadde n'omukolo ku lw'omukaaga kati nakowa nnyo nze nali katumwa yakulabisa gwe omuwanvu akatumwa tebanyimanyi nnyo okubeera nga bawanvu nze neetala nze ntestinga ku munnyo nze nkola ki buddu ku ntikko bannamasaka kye baakoze batone ne bagenda ne bajja omugundi waliwo omukyala nannyini muwogo njagala okukutegeeza alina omuwogo ku ero mukuuleyo yenna temwabawa byakulya baatuse ne bakuba ekinyanyaawo nange ekyalo kiri wano bane mutuleke omwalo ogwalo bane mutuleke nga twogereddwa enkundi tegenda kusala kutuuka wano tegenda tuuka mu gwa munaana ne mu December booking kati ffe tuzirina mwabalinawo enkudi ffe gye tulina yokka bannayuganda gye baagala bannayuganda gye baweeweeka alinga abaana bakola mu funeral service byonna mutuleke iwa mumpereza kungatte eyo kumpi close up yabale temutuuka nagirabye ne mutuleke byonna mubireke ani yategeka ku kyokwambala yagalidde okwambala afaana ne basita n'afaana munnamasaka aweddemi ne mutuleke anti newe bannamasaka naye yonna byonna ebyo ne basibe ne bannyabo ffe mutuleke bakama baffe bakkiriza ne bagamba bannaye mugende mweyagale ani yamuwadde teyamutuuse bamuwadde mwana akula naye byonna mutuleke oluvannyuma lw'emyaka 10 nga amaze okuba gendo erina wano akenyi kalinga akaprimasimu omwo nange nteekamu ekigere ne tujambala babiri yinza n'okuba mukyala we yabadde mu ngatto mukyala wange kuli yadde mu ngatto naye byonna nga bakama baffe basiimye bakama baffe bagambye pazo katukute ntale lwaki omwami tewamugulirayo engatto nedda byonna byadde ku pulaani nedda twaki pulaani nga tayambala etamutuuka
mpulira mbuje yagula eyo ati ne tatandama size ye omusajja mpya watonda muyiga ati tugula boxer nga tezibatuuka bana naye bannayuganda bantu balungi kyova olaba omuyimbi bannayuganda be bakwagala bannayuganda basobola okwagala buli mugu bakola ki ate bannayuganda babategeerera kubanga bintu bingi nnyo naddala bwe twatuuse mu show nga wiikendi erimu omuntu eyafudde ate nga w'amaanyi ne waba ebirowoozebwa biki bingi awo naye bannayuganda bantu balungi buli omu bamuwa kyagwanira bakungubaze ne bafisawo ne ku budde ne bajjuza ero beach kubulanga ne busigala nga bukola ki nga butambula naddala ku social media ne kupushinga share puzzle nendaba nsinikira ebinyo twagenze kuziika ngamba kati ono wemula kakana mwabalinawo sho ate tunaddamu funa endala mujja funa ngamba waliwo ayinza okuddamu okukola sho ng'eyo yakyusizza yazzaawo n'atukuba emmotoka n'atukuba n'enkudi ne tuggalawo ne muno mwakyusiriza amadembe k'okunyuma pazo yakuvaako weyambadde jento olinganga bamwami malonda nimenje batandikira okuyiba negwe waffe wano nno teyasosedde wano walabeko baibisikatere ennaku zino naye the highlight of the night was gundi ya Irene Ntale okujjawo Ntale njagala okwebaza omanyi business eno ogiraba engatto nagikuba mu white ani yabala engatto zino omanyi yakugamba yanyumye ebintu ya designer si byangu ebintu ya fashion si byangu dai tukole ku kyadiwamiki oba omusipi yanywezezza nnyo waliwo ekitali olaba akapale we kabadde kamumimye teyasibye olukendo wamma siddi wamingi lukindo embuto zaffe ze baasala teziddayo n'amabakama baffe mwebale oyo ye waffe pazo yoyo olukindo olwo teyalunywezezza nnyo nfunyemu okutya yoyo waffe omu bw'ati so oliwo ku performance musanyufu nnyo kale owebale gwe wanjogeza ekigambo babiwulira nekiryoka kizunga naye baganda bange mwebale abamawulire mwebale atamanyi buzito bwammwe wakukifuuwa ng'akizza munda munkoze bulungi obutagambika mwebale nnyo muzimba ate muzimbulula akooka abagezi bannayuganda kalo abantu tobalabye
history is a making yuza abantu bofunye babadde osubira okusingakawo munabadde sisuubira bafuna kati zinandibadde mbasuubira luyimba olutalina vidiyo oluyomulu abadde afuma kakati kiraza abantu nti bakoowa akamanyiiro n'effujjo ly'abakritiiki n'abantu abeefuula nti bategeera nnyo kyovola abantu ababadde wano batiimu ffenna tubifiirwe kumala bantu jjoogo awe neebaliza bakama bwange bakritiiki ki bogamba abo buli omu asobola okubeera kritiiki era tagenda kufuna ab'emitima emibi nze mbayita bajjonkezi bano abantu ababadde wano balaba si basiru bannayuganda balina ebiseera byabwe kale kati sho yawedde tusimbudde bassebo ne banyabo buto kukuba buli kiramu kubanga mwade mwatandikidde okuwawula baali batazidde ku WhatsApp group okutandika okuseka kakati oba moni yenda labika muti promoter twin extras nedda kakati tubale tusaba mutugule obukadde 5 kyabadde ngende okugamba kati babagule bukadde 5 naye kati omimi agenda fumako ebweru w'eggwanga ayina Dubai agenda Bahrain agenda Kuwait agenda kulambula ku bakadama kubaawo ekyondo kya Buwarabu awo wonna pazo ayinawo bawagizi awo wonna bagamba pazo yuzayo salongo industry histories are making yeah. kale balugamba nanjala ko bazantale omanyi industry nekyuseemukko omanyi from nowhere twalira ekibozi kya ntale nekitandika abantu ne bakipiikingamu ntale mu kwekwata kwe nenamba abamina pazo kati yadde atuula muki omuntu nalabye n'oyo omuyimbi ne pazo akyali muyimbi lwakuba pazo abantu mukisa gwalina waliwo abantu bangi nga bandyagadde baweeyo ku mukisa ogwo naddala kati ku bantu betubeera nababoogera naye nga tastalina kyasobola ku muntu kukola abantu bajje bamuwagire kati pazo kalo namuyamba nti muyimbi ate ayogera abantu abajjako stress kati bo bazze buzi era kasana ayogedde ku kigambo Nkundi ne batambula ne bagenda talina kyeyakoze sound yabadde mubi mataala gabadde mabi naye abantu babaddewo basanyufu baadde bazze kulabula bikupazo era mwe bakritiiki musicale kyabadde kifu tubadde saamutegeko ebyammwe ate kati agenda bakuba kokeafunye abantu oba sound yadde mubi oba mataala gabadde mabi abantu yabafunye n'entale najja ani kasantali yazze buli omu naayimira bati bakuba enduulu abanayuganda wetwatuuka twakoowa nnyo kale tukuyozayoza pazo webale kulemerako lidi pazo webale kwekkiririzaamu webale kumanya byakkuba ensobi za pazo ezisinze nezaadde ku share ziri ezo pazo yanyiiza abantu bangi iri ku mmotoka kati atya okuddamu okunyiiza omuntu yenna kyobola abayimbi bayimbye bangi ng'agamba musajja wange azaddeyo kati ensobi pazo zeyakola luli olumu neyeragira ku banaakola kati atya okubaako gwanyiiza evanze lwenakola interview ya pazo tugibukingira ennaku ezo leero n'atajja n'atajja nakakati Simon mpulira nswadde nnyo jangu antokole naye nga bonna mu bbanga eryo alimaze programu lwezeyingiza mutayagala kubaako gwanyiiza nambe